Omulamuzi wa kkooti Nakawa Agnes Aluma asibye James Kazungu omusomesa ku University Kyambogo emyaka 8 oluvela okusingisibwa emisango gy'okugezaako okutta mukanzi we Judith Angolo amuno okumutusaako obulabe nga yeeyambisa asidi. Ebikola bino byali omukaaga bwe Kirinya bayogerere ku saa 7 ogw'ekiro ng'abiri omusanvu omwezi ogw'Okubiri 2027. Omulamuzi Aluma yeesigamye ku bujulizi obwaweebwa Ngole n'omukozi we Grace Amule nga bonna balumiriza Kazungu okubeera emabega w'ebikola bino. Kazungu mukoozaako yeegaana omusango guno nga yategeeza nti yaliwo mu kiseera Ngole yamuyira asidi n'agamba nti yali alina muganzi we omulala gwe yali yava okusinga ne yasanga Ngole bamaze dda okumuyira asidi. Bino byonna omulamuzi abiganye n'amusingisa emisango gyonna amusibye emyaka 8 kwogezaako okutumula ate okukutuusa obuvune ku muntu n'amusiba omwaka gumu. Abalagidde bagula omusango gw'engassi basobole okuyiibwa ssente zibonoonye ng'abanja Ngole wadde Kazungu bamusibye emyaka egyo ye Ngole tamatidde n'agamba nti waakiri bandimusibye obulamu bwe bwonna kubanga naye bamukomya takyasobola kulaba. Naye okusinziira ku damage kye yankola kubanga ku ssaawa zino ze siraba sisobola okola ate nange mbadde accountant nga nkola ng'abaana bange nina obaweereza kubanga taata waabwe yafa emyaka nga 9 years ago. Naye ku ssaawa zino ye bamuwadde just emyaka 9. Kyendaba nti si kirungi kubanga yandibaddeyo naye ku life imprisonment. Funyo kuba at least munange Judith Angole asobodde okuwininga omusango gwe tubadde tugoberera for 3 years. Omusango guno tegubadde mwangu kuba buli ssaawa tubadde tujja nga bagwongerayo naye at least leero tubanze ne tutuuka ku final judgment ne basala omusango ne bamaliza nga bawadde Kazungu James emyaka 9 asobole obeera nga serving ekibonero. Procopius Rumo yakusakidde Green Rock TV.